Bismillahirrahmanirrahim. Tugenda kubeeranga tutandika yassarna al-Qur'an oba ta'allum al-huruf al-hijaiya, ebitabo ebibiri bye tugenda kubeeranga tukozesa kubeeranga tweyigiriza okusoma yassarna al-Qur'an wamu na Qur'ani ekitiibwa. Yassarna al-Qur'an watandika n'ekigambo ekigamba nahmaduhu wa musalli ala rasulihi al-karim. Darsu number darsu esokera ekwatagana ku kiyitibwa an-nuqta kitegeeza akatonyeze mu luzungu. Akatonyeze kintu kikulu nnyo mu lulimi oluwarabu oba mu nnyukuta ez'oluwarabu zetugenda okubeera nga tutunuulira. Era ye topic esokera ddala eggwe ayagala okuyiga okusoma ebigambo by'oluwarabu ky'olina okusooka okutegeera nuqta kabeera katonyeze. Naye ennyukuta zino ez'oluwarabu mulimu ennyukuta ezitalina butonyeze newabeerawo ennyukuta ezirina obutonyeze. Waliwo ennyukuta kuzirina obutonyeze eriyo akatonyeze nga buli bubiri, eriyo erina obutonyeze, eriyo esukkakaawo obutonyeze buli buna. Waliwo ennyukuta ezirina akatonyeze kamu ez'obubiri busatu wezikoma. Omala okubeera nga otegeera obutonyeze obwo, ekyokusatu olina okutegeera obutonyeze buno buliwa. Eriyo ennyukuta nga obutonyeze bwayo buli waggulu, eriyo ennyukuta nga obutonyeze bwayo buli wansi, teriyo ennyukuta erina butonyeze nga buli ku mabbali, nedda, wabula eriyo ennyukuta nga zirina obutonyeze nga ziri waggulu ne wansi wokiraba ku lupapula olwo. Ye darusu esookera ddala omuntu gy'osaanidde okubeera nga otegeera ng'oyagala okuyiga olulimi oluwarabu.